lwa mukaaga lwabadde lwakutaano. Mukama omulungi yeebazibwe. Nabadde mu kitundu ky'e Bwaise, nasanze omukyala nga malaalo. Omukyala ono waliwo eyamundeetedde, zabadde essaawa nga 8 ogw'emisana. Omanyi sitala nnyo, tolowooza nti nabaddeyo kiro. Omukyala mukyala mukulukulu, yenywera mwenge gwe, asulawo nga kujjambula, alina akazigo mwasula kakuba na makooko. Embaawo bino bibasazeeko ebivaako bibazimbamu akayumba. Alina omwana we, akaana ke kalenzi. Katonda omulungi yeebazibwe. Omukyala oli yakwasiza ennaku. Akaana ke alina kwetunda afune essente eziwerera omwana. Taamu ewedde abaana bayise ye teyasoma. Ekizibu kyava wamu. Maama yalwala, yagenda mu nsonga nga tasobola kwetunda, n'atwala ebbanga nga tabona. Awo tewali bizinesi. Katonda obulungi yeebazibwe. Omwana asiiba omugwaatyo, alonda bukebe bucupa, n'atunda, ne batunda, ne bafunamu kye bafunye. Maama bwe yeetunda ekiro, n'afunayo omutwalo nga gumu oba gumu kitundu, okukwanywa walagi, ate kwalina okugulako etaaba n'agenda mu mmindi, ate okwo kwalina okujja zibanaalya, ate okwo kwalina okujja n'ezinaasiwerera omwana. Ina mukwano gwange omu awe Bwaise, n'agamba Eriki, nalaba ng'oweerera abaana, lwaki akaana kano tokayamba? Si mulokola ngamba, just muvubuka. Ne mugamba siina sente zaakoze eki zampeddeko ze nabadde nkosa. Naza nagamba naye omwana ono twalisiikanye ku maama we n'omulaba, omwana ono ali mu mbeera mbi. Ne mugamba kale tutuukewo. Nengenda netuuka ku mukyala. Mukyala twamusanze akamidde ng'ava nakwefuuyira mmindi ye, yenna abunye emmindi. Ono omuvubuka n'amuga nno, gwe nkuleetedde musumba. N'agamba musumba ate oleese waaki zino essaawa? Nze navudde nako dda. N'amugamba ajja fulumayo, jangu musumba agenda kuyambira mwana. N'agamba mwana pasita mbadde manyaze kumbuulira njiri, nze nabikoowa ebyenjiri. N'avaayo. Okumanya embeera bw'ekwata toddamu kuba na kitiibwa. Yavuddeyo nga n'amabeere abakama baake. Ne yeesiba kalesuke, musumba munnange ensanyusa okulaba, naye tutuule wano ku kabalaza. Ne mugamba no, tekirina buzibu, nze nsobola okuyimirira. Oli otya? Nyambuuza bulungi. N'anzira banna babiri yabalese munda bali ku mmindi yaabwe. Katonda omulungi yeebazibwe. Omukazi yatonnyonnyodde ebizibu, ne mpulira ng'amaziga gagala kumpita, nga nina okuba ng'omusumba kuba mwenkaabira ate yakole ki? Ekyakubya Dawudi amayinji okwagala omutta, bava mu lutalo bakomawo ewaka, basanga ebintu byabwe babikutte byonna ne bakyala baabwe babatudde. Kamanda alina obbawa idea n'ekiddako yatulika n'akaaba. Bayibuli egamba be yali nabo bwe balaba ng'akaaba bamanya kufa, ne bagamba nga tetunnafa tukube eyatuwabizza asooka afe. Bayibuli egamba ne bakwata amayinja nga bagenda mukuba kumutta. Mukama we yamuyambira n'awulira eddoboozi nga limugamba gwe Dawudi va by'okaaba, yimuka, kola ki? Kati nange nategedde nga nze ennaku y'omukazi ono bwe ntulisa n'enkaaba ye yandizirikira wano.
ate mwazirikirawo tetujja ssuka miggo tetujja sisu ne mugamba okay kankana obuzibu oki nanyinyonyola yalwala okumala emyezi 4 nga tawona nangamba nalwala ndi mukyala yeetunda lweseetunze sifuna zetulya era nze n'omwana wange omwana ali tusulawa bw'afuna kasitoma omwana afuluma ne basooka bakola kasitoma omwana naye akimanyi era omwana alina experience akimanyi nti maama oyazeka abeni bakasitoma abaddeire abo yafuula abayitana anko Katonda omulungi yebaza omukyalo ono n'atunyonyola bino nangamba mu ssebo ekizibu kye nnina mwana ne mubuuza taata w'omwana aliwa nangamba nga bw'olaba nfaanana ne taata w'omwana bwakola ki taata w'omwana gye twagenza omumusanga nga tasobola nakwogera nga ne bw'omugamba oli otya empale ng'azifuse agudde eri life abantu gye bali nentunuulira omukazi oli nempulira nga ennaku etudde ku mutima ekyasiiza okunkwatako nti bw'aba teyeetunze tebasobola kulya tebasobola kunywa akalumu mwali kabi kazibu ne buli lunaku akasasula siringi 7 gwe gyosulamu ya mmeka genda okola entoto ya sente zosasula omwezi ozitemetire mu lunaku ziba mmeka yasula mu 7 goyiza okuba osulamu ya 10 oba 2 kati owakasanvu ayiza oba akusinga naye nga bw'ogitunuulira mwasula agamba wakolera ng'amasiga agamuluma si lwakuba nti mugumba si lwakuba nti talina mwana si lwakuba nti omwana alina ekirwadde naye kubanga nekyalya nekyanywa nekiwerera omwana tewali abaana tulina abaweereza Katonda bawadde omukisa nga Katonda bawadde omukisa ne bafuna n'abazungu n'amuwa miliyoni 10 asobole okuweerera abaana n'azimbamu kalina n'agula n'emmotoka ey'ebbeeyi balokole kakati njagala ombuuli omulokolo oyo n'omuvubuka oli eyalabye omukyala oli ne kiguluma nnyo n'alabanga obusobozi obuyamba omukyala oyo tabukola ki naye n'alabanga alinayo mukwano gwe gwalaba asobola okubeerako kyakola ki kyayamba bwali yandaba nawe aliwo omwana we asomera mu ssomero lya mitwalo emeka oli namubuuziza omwana yali asomera sente mmeka ng'omwana yali asomera emitwalo 12 n'emeka nemubuuza kati kiki oyinawo n'agamba nti kati mbadde naakawona naakaddamu okukola era mbadde empulani ng'asoma omwezi omwaka otaamu ekola ki kuba yaakakola ki yakawona kale baba yakawona ne bakiraya nti abamu nti sibo babavaako ne bagenda kiraya nti buli lwajjanga ng'oli mulwadde okaaba bizibu munnange enzise nkolako ndi ate nalwadde yatuuse okugamba nti yatuuka ekiseera n'akola nga mulwadde naye ng'alina okukola enjala ebaluma ez'okulya tewali kati ng'ebyokwadde alina bissa ku bbali asooka akola omanyi kyekitegeeza okuba n'omukazi omulwadde eyalwadde ng'ali mu nsonga nemubuuza kati wakola nagamba nalumwanga atunnyonnyola n'omuvubuka bwe ndabadde naye kyamususseeko atunnyonnyola nalumwanga naye nga kyennina okukola tusobole okufuna kye tulya kati gwoli bano olwaliro mwene ekkanisa mukama ngwadde omukisa wabula ebigambo ebikuva mukama abamalaaya bagenda mu geyeena agamba n'okubeerawo
okubeerawo obubeezi ng'alina kutunda mubiri gwe. Mikwano gyange, osobola okusiraana omubi n'akusiba. Yesu lwaki mubuliza gambye ng'okyalina obusobozi, kola ky'oteekeddwa okukola. Kikole ng'omukisa gukyaliwo okola ki? Oli wano weekaabya amaziga, nze bba wange mu nnyumba ndekera 15,000 azikuwa, ne mubeera ne mu nnyumba ne weebaka ne ku mufaliso. Oli asula bweru, amannyo gamusiriira mwenge, gamusiriira mmindi, banne bamugamba ID eryemu, olina fuuwa mmindi okuwona. N'atunyonyola n'atugamba okwo kwe bateeka okugula eddagala. Kwezo zaakoze, waliwo abamuguze 3, waliwo abamuguze 5, sibo waliwo nabo babaluma, waliwo atamusasudde. Namugambye ekigambo kimu, ngenda kuyamba ku mwana. Ng'akyogesa bugumugulu nange, nemugamba naye omwana tukatumukoleko. Omanyi bwe yagambye, weebale. Naye naffe tetwagala bino bye tukola, pasita tetubyagala, ne tetulina bwakudda. Yava Kabaale, nannyumiza sitole ye bwe yayingira Kampala, n'agamba yajja muno nga azze kukola mu woteero, muwala muyivu, oluzungu alwogera, atuuka mu woteero nga tebangayo bamuleeta mu Kimumbaasa kwetunda. Bwiriza sigenda kwe namugamba linnyoddeyo ewammwe, talina yadde 10, ne mu tawuni tamanyiimu. Nga option yalina eki kwetunda, n'ayingira mu bulamu bwebutyo bwekwetunda. N'olwaleero mwakaddiidde, si mukadde nnyo, alina emyaka 38, ne bw'omulamu oyinza olowooza alina emyaka 59. Olw'ebintu bino byakozesa abooluganda, singa obulokozi kyali kisa, singa tuyamba bangi. Nekyewuunyisa nga leero waliwo ali e Bulaayi alina ekisa ekiyamba omuntu ng'oyo nga gwe omulokole omuyitako omujajinga bujajinsi.